Kati tutuuse mu kifo ekirala. Ono omulaba kasooli mutoototo. Obugazi munene. Zino eka zisukka 20. Kuba omulaba ava wano. N'agendera ddala n'ayambuka ku lusozi luli oluli eri. Era ekintu kino kinsanyusa nnyo, kinzijukiza bye nasoma mu literature mu mwaka gwa 1985. Waliwo novel emu bagiyitanga Wuthering Heights nga mulimu omusajja Heathcliff yafuna ensozi bbiri, Wuthering Heights and Thrushcross Grange. Kati ettaka lino liri ku bibanja oba mu byalo bibiri. Wano ekyalo bakiyita Lusanja, kiri ekyalo kyeri bakiyita Ndiba. Kino kiri mu ggombolola ndala, eno ggombolola y'e Nabbaale, eri ggombolola y'e Kasawo. Awo wakati waliwo omwalo omunene nnyo oguyitamu. Naye nagenda nga mbagula nembagatta, nengenda nga mbagula nembagatta. Wano waliwo miti naye kati waliwo kasooli. Well, message ya leero eri nti ente ziri ze mwalabye ennyingi ziriisibwa zitya, ozirabirira otyo? Ono omusajja kyayogerako kituufu? Osobola okubeera n'ente 15 ku zero grazing. Kati ansa yiino kasooli omulaba okuva wano n'ogenda, ndooza zino ziri kilometers nga 2 wootuukira waggulu eri n'obugazi buubuno obulaba. Kati kasooli yemu ku ingredients z'oyinza okukozesa ennyo. Kasooli alinamu protein nnene. Nasooka kugonza principal food, kyekisagazi kiri ekya Napier Pakchong ekirimu ekiriisa eky'amaanyi. Ekirungi ky'ekisagazi nti kyo kisimba omulundi gumu n'otema okumala emyaka 3, 4, 5, ate ne kikolera emmere nga nnungi ate nga nnyingi. Nkitema n'enkolamu silage. N'ono kasooli era season ewedde wano naakatemawo ekibira n'ensimbawo kasooli, namusimbawo mu December. Juzi ne tumukungula, kyova olaba ng'ono akyali muto kuba twakamuzzaamu. Sayiri yeeri mukulu eri gy'olengera, kuba eri gye twasimba ku Easter, waliwo we nabalaga nga tusimba ku Easter gye twamusimba. Kati omuntu yenna abadde yeebuuza nti omusajja ono asobola atya okuzikuumira ku zero grazing n'aziriisa? Gula ettaka lyo, tobba ttaka, gula ettaka lyo. Ettaka eggule toyinza kulizannyirako, olina okulikozesa. Bw'otandika okulikozesa tolikozesanga mu ngeri ya kuzannya, likozesereze ddala. Kati mu gino emyezi 4 nze ngenda kungulawo wano kasooli emirundi 2. Ono gwe nsembyeyo okusimba, twasala kusembera eno. Naye omulala wuuli eri omukulu era akuze, n'omulala wuuyaawo we twasooka. Kana akatundu mwalimu bakyayisaawo emiti gye basala eri, ne tusooka ne tukaleka. Naye kati ekigendererwa kyange kwe kubalaga nti obumalirivu bulina kinene nnyo kye bukola mu kugusa emirimu gyaffe gye twagala okukola. Kati abantu ne babeeraawo nga baagala bintu bya speculation. Tenda ya gavumenti eyitamu ddi, eno diiru ekola etya? Ne bannaffe okulowooza nti sente ziri mu kulinnya nnyonyi kyokka. Ennyonyi nze njikiriza ogirinnya ng'okyali muto. Nze ennyonyi nagirinnya nina emyaka 24, ne ngenda ne mpangalira ku kyeyo emyaka 10. Naye ate era bwe nakomawo ne nkozesa obuvumu bwe nafuna nga ndi ku kyeyo ne mbukomyawo awaka. Kati bino ebimu ku bye mulaba bye by'omuntu ayise mu ttanuulu. Abantu abatayise mu ttanuulu baagala nnyo awagonvu. Era kati omuntu yeebuuza nti osobola otya okuliisa ente 15? I am assuring you, tunuulira kasooli ono, nkugamba nti nze nsobola okuliisa ente 400. Ekintu kino ekyokuliisa ente nnyingi ku zero grazing wano mu Central Region sinze nkisoose. Mukama waffe omulungi eyatugendako mu Lwana yalina ente nga nnungi nnyo. Naye mu Lwana yali asukkulumyemuuko nnyo waggulu nti ente yazirinyisa ennyonyi ne ziva e Germany ne zijja wano n'aleeta bazungu okuzirabirira. Kati faamu yali sophisticated nnyo. Naye olwaleero omusajja ono kaakiika akulaga nti ne ku kibanja kyo osobola okusalako akatundu hafu ya eka oba eka n'ogisimbako ekisagazi kya Pakchong.
n'otusalako akatundu akalala n'osimbako kasooli gw'oyinza okubamu maize bran oba gw'oyinza okukolamu silage naawe n'obeerayo n'ente ezo nnya. Kati abantu abamu mugamba nti naye emusajja ebintu byatulaga nga byabagagga nnyo. Bannange sijja kgenda nga njawulayawulamu buli muntu yeepimire sayizi ye. Eno ensomesa yakulaba bw'oba okyali muto ng'okyali mutono tandika okufumintiriza nti nze bwe ntandika n'akatono kangaako mu myaka egijja mu maaso nze nja okubeera bakakiika n'okuyisaawo. Bangi nyakukyale bansanyudde nga bagamba nti nze kyenkuyigiddeko bwe naatuukira emyaka gyo nja kubanga nkusinga nako. Kituufu era ly'essanyu lyange. Kati tekuliko muntu yalaba faamu ya mulwana n'agyetegereza bulungi publicly okujjako abatono ennyo abaagendangayo ne batunuulira. Naye evuddeyo abantu abamu okujja okusharinga information eno nga tebasasuza. Nze sisasuzangako omuntu nti azze kulaba wange ate ajja okulaba nze muwa ebisagaza agenda nabyo ensigo ogenda nayo n'enkuwa kubanga mmanyi nti omukono ogugaba era gwe mukono ogufuna. Lwaki mbiremeddeko bino okutegeeza abantu abamu bayinza okulowooza nti yeeraga yeegalagasa oba ki. Ensonga esinga obukulu bannange atammanyi nze ndi musomesa nakasomesa emyaka 34 ndi principal wa international school. Kati ekyobusomesa ne bwe ngenda mu kulima tekiyinza kunzigwamu. Bye musinga okulaba engeri gye mbikolamu ninga ali ku lubaawo asomesa abantu kuba natandika okusomesa 1909. Kati bwe mba sikyayimirira mu kibiina ndi principal era nkyanyumirwa okusomesa era kyekino kyenkola mbasomesa. Kati kiri gy'oli gwe okulondako nti wano wengwa kino kyensobola. Kyekituufu njagala obbakakasa abantu mutegeere nti buli muntu asobola okukola ekintu ekyo ky'aba asiimye. Bw'oba oyagala mayumba zimba. Omuzimbi w'amayumba ali mu real estate baako kyoyiga nti nno owaaye amayumba nno kyokka si mwe muli ssente. Eri omusajja myezi 4 alima eka za kasooli 30. Sijja kwogera ssente ze nnyinza kungulano bwe naagamba nti kasooli ono mutunde. Ne bwe mukuba mu silage omuntu eyatise container oyinza okubiisanya nange nga tugenze ku back balance. Naye nga abantu bategeere nti emirimu mingi ate n'eggwanga lino Katonda yaliwo ebyobugagga bingi. Naye abantu abasinga naddala abalina ennyo n'abasomye okulima kwabwe okwetanira mu bintu okukozesa amaanyi oba okupakasa bitono. Surprisingly abantu abasomye n'abantu b'omu centro ekigambo bupakasi bakiyita ky'abantu balala oba abantu batasomye. Nze kaakika ndi mupakasi era ne juzi nali ku programu ya bukedde eyapakasa era nabakakasa nti ndi mupakasi wadde ntula mu office ennene nnyo bweti eringa akayumba ne air conditioner nenvaamu. Kati okujja wano nvudde mu Mercedes Benz naye ate nentandika okupakasa kuba mmanyi nti ssente gye ziva. Ssente eva mu kupakasa. Bw'omala okupakasa opakasirizanga mu kintu ekyo ky'owulira ky'oyagala. Ndoza kati bannange ansa yiyo gye mulimu. Omusajja ono ente azisobola atyo zirabirira n'aziriisa kasooli wuuyo omulaba. Naye ate ndi mugezi kino mbajjukiza nti teweesibanga ku kintu kimu kuba bamuyinza okugamba bwe bunaakeera enkya ente nga tazina wapi nsimba kasooli ono nga naye nzizizzaamu omuti gwange kubanga ekisenge kyange ekya concrete nze nannyini kunsombera ssente ezo n'okukola faamu eyo muti nanzijja ssente ze najja mu busomesa bwange era ze nkyajja mu busomesa bwange. Kati obeerangako n'ekisenge kigumu kyeweesigamako n'olwoka okola emirimu emirala. So sigamba abantu nti muve ku mirimu gyammwe mujje mulime. Nze neviira mu ofiisi yange buli wiikendi oba buli kawungeezi nentuula mu kyumba kyange eddakiika 40. Nze neesimbye effaamu yange eri okuva mu Kampala ziri kilometers 5 mu emu.
kati ate mudakiika ana nze natuuse dda nga nzija mu masuuti gange nga nyambala ovulo byange bikooti byange nga nyingira nnimiro yange. Sigamba nti baddokita muve mu malwaliro ani anaatujjanjaba. Sigamba nti basuubuzi temuddamu kulinnya nnyonyi kugenda kusuubula. Linnya ennyonyi. Naye bw'oba okomyewo gamba nti nja kuddayo mwezi gujja, omwezi guno kanguteekeko mu kintu ekirala, eriyo ebintu ebitasala. Ono kasooli weeyongera ne watuuse oli yenna omulala asigaddewo, yenna atuuse kati okukolamu mayisaire. So bannange obubaka mbubawadde twabaawo eyeekwasa. Temugamba nti buli muntu alina kukola kintu kinene bwe kiti. Eriyo abakalaba nti kano katono nti omuvubuka yeererejja naki ako kalaba. Kiva mu ntobo ya mutima gwo n'owulira nze okulaba nga twamusimbawo kasooli ono juzi kati wuulyo oyo gwe twasandikirako okusimba wuuli ayenkanankana n'obweri kimpa essanyu ddene nnyo mu kifo ky'okgenda mu sawuna, mu kifo ky'okgenda mu jimu, mu kifo ky'okgenda ku golf club. Sigambye nti abazanya golf balina obuzibu oba cricket oba rugby nabaawo we bawulira emirembe gyabwe kati n'agenda ku golf club n'atuula ne banne ne banyumirwa. Kati nze nyumirwa okuvuga akagaali kange ako koolaba nenzija nempita muno nentunula nenetegereza nentunuulira ebibira byange nentunuulira nga nti nze nannyini lusozi luno oluli mu ggombolola y'e Nabbaale neŋŋendera ddala nensomoka omugga omunene nenkwata neŋŋenda mu ggombolola endala ey'e Kasawo nange nentuula kati kange wansi nendya akasooli kange oba ekiwagu kyange ekyamenvu nenkanankana n'abo abagenze ku Serena ne batuula ne basaba bujuyisi ne bakola batya obulamu bwabwe kuba buli muntu obulamu bwe abwagala mu ngeri ndala. So sigambye temugenda ku recreation mugende naye kati n'abalala abasazeewo osanga nja kukyogera wadde ndi musiraamu ti guno gwe mwenge gwange bwe mba sigunyweddeeko sitereera bwe mba situuseeko mu nnimiro yange kulaba nte zange kulaba miti gyange kulaba kasooli wange kulaba amapaapaali gange sitereera omutima. Ekyenjawulo kyokka ekikirimu wakati w'oli okutamiira omwenge nti gulina ekyobulabe eri obulamu bwo, naye wano nze ntamiira ssanyu mu mutwe gwange nenzira ku farm house yange ne neebaka. Award 4.